Jonathan exclusive agwe mukutu nomundanga tanda kusubscribinga abera ngo subscribinga amanyanze Alex Lukwago eranga okutusako ensonga zino Jonathan exclusive Jonathan exclusive yali ku kamera awo onako olwalero atuguse n'amawulire agatali malungi nnyo okubanga tuviiriddwako bana Uganda ababiri babayite batu citizens ba Uganda omuli abangi gwe mumanye nnyo omukulu Arnold Baba gayo yadakola ku bayimbi ab'enjawulo era ng'aze abasiba enviiri emisono egy'enjawulo atulabye abayimbi nga Febusi abayimbi adde bangi nnyo actually kubanga abasinga mumulabya bawadde bampostinga ba celebrities olunaku olwaleero njagadde atunyumyemu kyekiyinza okubanga ekireetedde abaagalana bano ate okulabanga tulabanga omuwala ate yalabikiddwa okulabanga ate atta muganzi we scenario zino zize zirabikirawo mu bunyomero obw'enjawulo naye njagala tulwaye tutanye tumanye ensonga evudde ku ki era lwaki omuwala yandibadde atta omwagalwa we tulabidde gwe batuukidde n'okubanga basobola okubanga basharinga omwana mulambirira kubanga kitegerekeddwako nti basobodde okubanga baleka omwana omuto ennyo ddala ne scenario eno kiteekebwa okuba nti obuvuyo bwavudde ku ssimu nti girlfriend wa Arnold Baba yasobodde okubanga atanya essimu y'omulenzi ate mu ssimu omwo yasobodde okubanga alabira messages zitamusanyusiza oba oliawo omuli engeri y'okukiitinga assaako ne communication ez'enjawulo okuva mbawala ab'enjawulo naye nga eyo fiiru ejjawo you all know omuntu nga yagadde omuntu we identicating obudde bwe ataddemu time ye nga bangi omukimanyi love it's all about giving in all what you have so omuwala ono ataddemu obudde bwe bulungi nnyo ate kyalinaku nnyo okusanga ate gayiwe actually recently badde bakava mu baby shower so all that kikulaga nti wabaddewo love in between so omuwala atakinze time so si kyangu mu tawuni wano like mu Kampala wano omuwala omulungi ng'oyo akusalawo n'agamba nti let rain come or let it shine anze ndi ku Arnold Baba so olabanga kyetaagamu time like omuntu okuwa yonna obudde bwe so olabanga omuwala adde yewaddeyo yenna so kigambibwa nti obuzibu bwavudde ku messages ezawadde mu ssimu ya Arnold Baba so omuwala ono bwe yajja obusungu buno tiyabugeneratinze nti bwazze kati wabula yabujje nti omuwala ono yalekawo ebintu bingi oba like yasacrificing ebintu bingi omuli n'okubanga omuwala ya tuition actually yali ya tuition wa university bazaddeyo gwe bakwata ne bamuwa you all know that omukwano love can drive you to anything you feel like anything bad that it can never happen so nti omuwala okukwata tuition we namu injectinga mu love affairs wakati wa Arnold Baba so okirabanga kyali nnyo kyali too deep so okulabanga ate Arnold Baba asobola okubanga yeefuulira omuwala ono okulabanga ate atandika okufunayo butiki obwabadde mu ssimu ye actually obwanyiziza omuwala so bwe bitu bibyaze era kitegerekise nti omuwala yasobodde okubanga yejjirawo omulenzi ate naye mu budde butono nnyo n'asobola okubanga yejjawo omulenzi ono yaddusiddwako mu ddwaliro so within that scenario okubanga addusibwa mu ddwaliro ate teyasobodde kubanga akavaringa obulamu bwe so abagenza okuvaayo okudda ate ku side eno y'omuwala definitely abasanze n'omuwala yesse so kino kikuleka wagwe ngandi munanga alaba akatambika alaba video eno ku Jonathan exclusive so akitulaga nti let's all give in what we have omuntu wabanga akubadde time ye mu respecting tomala ati gamuyisambudde kubanga akiruma akusayiddemu oba endala omuntu okuwa obudde bwo ate gwe n'obuzanyisa so abavubuka bandi muyina attendance eyo okulabanga nti omuwala she can sacrifice what he has ate gwe n'otandika okumumanyira so let's pick a leaf from that story and tuyiga okurespectinga abannaffe